wetwogerera abantu 50 bebawere nemba n'ekimbe kino kati Dr. Kuraka Arafat yakwanaganya by'ebisolo mu district eno asabye abatuuze babe ku bwerindo bw'ekitalo eri embwa era beewale nnyo embwa okubaluma kuba be bavaako ekirwadde kino ate ekirwadde kizibu nnyo era ono bw'abadde ayogerezeganyaamu okono waffe naye Gaganasi agambye nti nga district y'e Bugiri bagenda kufuna eddagala erigema embwa mu mwezi ogw'omwenda kati akubiriza abantu bonna embwa muzigeme naye nga tebannagema mbwa muzeewale nnyo kuba ekirwadde kino e Bugiri eyo kyantiisa nnyo okukubiriza abakuuma embwa okudikuumira mu bifo byado nga bebigwanira embwa esaana kuba mu kikomera ate ku ludegere ebiseera eby'emisana kuba essaawa 12 paka ssaawa 3 ed'obwire embwa etekwa kuba ku ludegere ogirekula mu kikomera kyo oba mu kikaali kyo ku ssaawa 3 paka ssaawa 12 olw'okuba titusuubira bagenyi batuufu biseera ebyo n'ebiseera embwa byegadingiramu aye tugire okweyagaana ng'abantu balekula embwa dasambula nga bwedenda irikuluma abantu bifuna ino abantu abalumiribwa ebisolo ng'embwa buusi aye naddala embwa aye nga kiva ku nkuuma nkyamu gye batuli ku kukuumamu ebisolo